atayagala tategeera Katonda, kubanga Katonda kwagala. Olwekyo olw'okuba Katonda kwagala, ate alina n'ekikulu ekirala kyali, ate Katonda wa bwenkanya. Obwenkanya bwa Katonda bulabikira mu byakola mu buli kintu, mu bwenkanya n'okwagala kwe. Empisa ezebbiri eza Katonda, okwagala awamu n'obwenkanya, ziyina we zirabika. Bw'osoma mu kitabo olunyiriri olw'ekkumi osangayo ebigambo bye weetaaga ennyo okumanya. Baluumi 13:10 lutugamba bwe luti, agamba Baluumi 13:10, okwagala tekukola bubi muntu munne, okwagala kikuva kutuukiriza amateeka. Olwekyo mugambe ne mwannyinaze, amateeka ga Katonda gabikkula empisa za Katonda zombi, gabikkula empisa ya Katonda. Olunyiriri lwenkugambyeko mu Yakobo essula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi lugamba bwe luti, eyateeka amateeka era omusazi w'omusango ali omu, oyo ayinza okulokola n'okuzikiriza, naye gwasalira omusango munno gwani? Amateeka ga Katonda gamuyamba okubeera omwenkanya, kubanga mwasinzira okusala omusango. Ate amateeka ga Katonda era gamuyamba okubeera ow'okwagala, kubanga okwagala eri muntu munne n'okwagala eri Katonda mukulabikira. Empisa zombi eza Katonda zirabikira mu mateeka ge. Olwekyo bwe tugoogerako ne tugayigako, si kivve, si kikyamu. Manyi bulungi nnyo ky'obulamu bwaffe tebumanyidde kutambulira mu mateeka. Olw'embeera gye tulimu ey'ebiseera bino, abantu nga beeyagala bokka, abaagala ebintu, abajjudde amalala, abajjudde enge, abajjudde obukyayi, abajjudde okwegulumiza, abantu abalina emitima egifaananako bwe gityo, tebaagala kutambulira mu mateeka na biragiro. Ye kyali kibaddewa abantu tebaagala okukola ebiragiro n'amateeka. Bw'ogenda mu masomero abaana tebaagala mateeka, newankubadde nga ge gabayamba okusobola okubeera nga buli kimu kitambula bulungi. Olwekyo buli twogera ku kigambo amateeka ga Katonda, waliwo be kisiiwa, waliwo abatayagala kiwulira, waliwo abatakyegomba, kubanga omwana w'omuntu mu butonde bwe tayagalira ddala kigambo kye bayita kutambulira mu nkola. Ayagala nnyo givaamu olw'okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Si ekyo kyokka, naye ne Setaani yennyini ekyamugobya mu ggulu kuwakanya amateeka ga Katonda. Y'ensonga lwaki bwe yakema Adamu ne Kaawa yabakema bawakanye etteeka erimu lyokka Katonda lye yali abawadde, kubanga ne Bayibuli egamba nti ekibi kwe kumenya amateeka ga Katonda. Lwekyo waliwo ensonga ey'amazima lwaki omuntu ayinza okunyiiga nga twogera ku mateeka. Waliwo ensonga ey'amazima lwaki Abadiventisti boogera ku mateeka abantu baboolekera mangu. Oli n'atuuka n'okibalagira ti amwe mukuuma amateeka, ne weebuuza ti okukuuma amateeka kivve? Okubeera mu nsi nga tobba kikyamu, okubeera mu nsi nga totta kikyamu, okuyigiriza abantu balekerawo obwenzi kikyamu, nga ne constitution y'eggwanga esiba abenzi, nga constitution y'eggwanga esiba ababbi, nga n'abatemu basiibwa mayisa, ne kibeera nga kikyamu okuyigiriza amateeka n'okugamba abantu bagatambuliremu. Tolaba nti kyewuunyisa? Tolaba nti Setaani ayinza okubikka obwongo bw'omuntu? Tolaba nti Setaani ayinza okukulembera okutandika okukkiriza okukyamu ti amateeka tegaliyo, tegagasa, tetugwanidde nagabuulirako? Naye eriggwe omwana wa Katonda ayagala Bayibuli n'omusana ogulimu, manyi nti osanyuka nnyo buli tuyiga amateeka ga Katonda awamu n'engeri yo gatambuliramu. Naye njagadde ntandikire mu ndagaano enkadde. Newankubadde nga sigenda kusomayo bigambo bingi, naye kye nyinza okubategeeza kye kino ti amateeka ga Katonda gadda nadda. Naye bwe tutuuka mu ggwanga lya Isirayiri, eggwanga Katonda lye yasooka okuyita n'alifuula erirye, of course yalina okuliwa amateeka n'ebiragiro kwe litambulira. Teri muntu Katonda gw'ayita n'atamuwa kyakukola. Olaba ne bwe yamala okutonda Adamu ne Kaawa yabateerawo etteeka ery'obutalya ku muti. Teriyo muntu Katonda gw'ayita n'afuuka muntu wa Katonda n'atamuwa byateekwa kutambuliramu. Ne Isirayiri nayo yali eteekwa okubifuna, newankubadde nga teyo yabifuna mu bugazi, ng'oggyeko okuba nti lyali ggwanga okuba eggwanga, naye ate lyali lya Katonda ddala. Tuyinza okugamba nti Isirayiri bwe yali mu ddungu, it was a theocratic government, yali gavumenti ya Katonda, Katonda nga ye pulezidenti waabwe. N'abawa amateeka ag'ebyobulamu, mwe mwali amateeka ag'okulya,
mwe mwali amateeka ag'okusima kaabuyonjo, mwe mwali amateeka ag'okwewala okulinaana abantu abalina endwadde ezaali ku mubiri ezikwata, mwe mwali amateeka ag'okwekuuma obuyonjo. Ago amateeka yagabawa. Yabawa amateeka ag'emikolo. Muno mwe mwali amateeka ag'okusinza, muno mwe mwali amateeka ag'okusaddaaka, muno mwe mwali amateeka ag'emyezi egiboneka, muno mwe mwali amateeka ag'embaga ez'enjawulo ez'okusinza. N'abawo omuteeka ogwokusatu ge mateeka ag'empisa ge tuyita civil laws, engeri buli muntu gy'ayinza okukolaganamu ne munne, okusimba empaanyi, obutabba kibanja kya mulala, obutabba nsolo za mulala, obutanywesa nsolo mu luzi lw'oli nga takukkiriza, obutalya bisiyaga, omulenzi obuteebaka na nnyina, omwana obutatwala mukazi wa kitaawe, ezaali civil laws nga zo n'azibawa kubanga baali beetaaga empisa wakati mu bo. N'abawo omuteeka ogwokuna gwe gw'emisango, judgments and statutes. Guno gwe muteeko gwalingamu ebibonerezo. Kisinga omuntu yamalanga obulamu bwe ne buva ku nkola entuufu, ayinanga ebibonerezo bye yafunanga olw'ekibi kye. N'abawo amateeka ag'omuteeko ogwokutaano ge mateeka 10 ge tuyita moral law. Lwaki eno ŋŋenzeeyo? Kubanga nina kye ŋŋenda okusomesa ku bino. Amateeka ag'ebyobulamu ago gakyaliwo n'olwaleero, kubanga Bayibuli egamba mu Yokaana ebbaluwa ey'okusatu olunyiriri olw'okubiri agamba bw'ati, omwagalwa, nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwe bwe gubeera n'obulamu. Ti n'olwaleero Katonda akyayagala tubeere balamu. Kati amateeka ag'ebyobulamu tegavangawo. Y'ensonga lwaki COVID bwe yajja twakuuma social distance. Social distance teyatandikira mu kiseera kya COVID. Mu ndagaano enkadde Katonda yalagiranga abalwadde endwadde ng'ebigenge n'ebirala beeyawule mu bantu. Ago amateeka ag'ebyobulamu go gakyaliwo. Oba walokoka otya, oba Yesu wamutegeera otya, oba Yesu yakubuna, okuva mu luviiri okutuuka mu njala, oteeka okukola social distance mu COVID, kubanga ago mateeka ga byabulamu. Oteeka okusima kaabuyonjo. Kali kibi nnyo omuntu okubeera eyo n'ogamba nze nalokoka, ebyamateeka tebikyankwatako, ffe tuli mu kisa. Obeera mu kisa nga tosima toyi, olwofuluma mu kkubo oba mu koolaasi oba mu mmotoka yo gy'ovuga. Amateeka ag'ebyobulamu go gakyaliwo. Mwe mwali amateeka ag'ebyokulya ebirongoofu n'ebitali, ago go gakyaliwo kubanga Katonda yagabawa basigale nga balamu. Naye obulamu tebuli na Isirayiri ya mubiri yokka, ne Isirayiri ey'omwoyo nayo yeetaaga okuba ennamu. Awo kyokubiri, amateeka ag'empisa ago nago gakyaliwo, kubanga amateeka ag'empisa bw'osoma mu ndagaano enkadde enneeyisa y'abantu ekyaliwo n'olwaleero, relating with one another. Yensonga lwaki Yesu yafundikira ebiwandiiko ebyo byonna eby'amateeka mu Matayo 7:12 n'agamba nti kale byonna bye mwagala abantu okubakolanga mmwe nammwe mubakolenga bwe mutyo, kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Kitegeeza amateeka g'empisa gakyaliwo. Kyoyagala munno akukolere naawe ky'oba okola. Kati kye kiyali mu ndagaano enkadde: obutabba kibanja kya mulala, obutasimbula luwanyi, obutatwala nte za mulala, obutalya bisiyaga, abaana obuteebaka na bazadde baabwe, omulenzi obutabba mukazi wa nnyina, n'empisa endala ez'enjawulo. Amateeka gesiyinza kumalayo. Amateeka g'empisa nakati gakolera gali applied. Kasita obeera mu kifo nga gali applicable, nga gasobola okuteekebwa mu nkola gakole, kubanga constitution y'eggwanga kumpi ejjudde mateeka ago gokka. Olwekyo amateeka ag'empisa ag'enkolagana n'abantu abalala go tegalina mutawaana, kubanga ne Isirayiri ey'omwoyo ffe gye tulimu nayo yeetaaga okukolagana n'abalala. Kale bw'otandika okutambula, nze nalokoka nnyo, nategeera nnyo Yesu, ebyamateeka nabivaako, nze kasa Yesu yava ku musaalaba, kyogezaako okugamba kyeki? Yesu bwe yafa ku musaalaba kati omwana akkirizibwa okwebaka ne nnyina? Yesu bwe yafa ku musaalaba kati okkirizibwa okutambuza oluwanyi, ekyapa ky'omu n'okibba? Yesu bwe yafa ku musaalaba kati okkirizibwa okulya ebisiyaga oba okwebaka n'ensolo? Ago mateeka ga mpisa. Yesu oba yafa ku musaalaba oba teyafa, enkolagana yo n'abantu n'ebikwetoolodde yeetaaga okuba ennungi. Tegerekese bulungi. So weegenderezanga nnyo ng'otandika okwogera ku ndagaano enkadde yavaawo, byeyogera tobimanyi bulungi, kubanga bw'ogamba nti yavaawo newankubadde gw'oyagala kuggyawo kintu kimu n'ojjawo yonna olw'okwetaasa. Naye mu bubaka bwa leero nkutegeeza nti amateeka ga Katonda ag'enjawulo ge yagaba gakyali ga mugaso n'olwaleero. Amateeka ag'okusatu ge tuyita ceremonial laws
oba amateeka ag'emikolo egy'okusinza, emyezi egiboneka, ebiwummulo ebyenjawulo ebyalingamu. Mu kitabo ky'Abakolosaayi essula 2 onyole 13 nole 14 ago kiki ekyagabaako? Wulira Bayibuli bwegamba, Bakolosaayi 2:13-14. Nammwe bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa mibiri gyammwe, yabafuula balamu wamu naye bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe byonna, n'okusangula endagaano eyakaddiwa mu mateeka eyatwolekera, eyali omulabe waffe, naye n'agiggyamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba. Lwaki yagikomerera ku musaalaba? Wulira 16. Kale omuntu yenna tabanenyanga byakulya byakunywa olw'embaga, olw'emyezi egiboneka, oba olwa Sabbiiti. Ekyo ekisikirize ky'ebyo ebigenda okujja, naye omubiri gwe gwa Kristo. Amateeka ag'emikolo ge tuyita ceremonial laws, amateeka agaakolebwanga olw'okusinza, amateeka agaakwatibwanga olw'okusinza Katonda, era nga Katonda yagakozesanga ebifaananyi, kyava agambye nkisiikirize. Okomera ku musaalaba kitegeeza nti yakomya okukola kwago, tegakyagasa. Kati embaga endagire, emyezi egiboneka, ebyokulya ebyalibwanga mu mbaga ezo, n'obulombolombo obwakolebwanga, ekifo ekyoku nsi, bakabona, ebiwummulo ebiyitiddwa Sabbiiti ezo olunaku olw'omusanvu, kubanga eyo yo tesonga ku Yesu, eyo yo Yesu mu kubeerawo kwe ayongera kunyweza makulu gaayo, so si kugajjawo. Kale muganda wange ne mwannyinaze, amateeka agali seremoniyo ago gaakoma okukola, era ago leero ate nga Yesu yawaayo ssaddaaka ku lw'ebibi byaffe, ne bakusanga okuuma embaga endagire ate nga zaali nsonga ku Yesu. Muganda wange ne mwannyinaze, ky'oba okola kiba tekirina effect. Amateeka ag'ekika ekirala ge tuyita judgments, emisango, aganya okuuma Sabbiiti bamukuba amayinja. Ku Sabbiiti bw'okola bw'oti bakole bwe bati. Oli bw'anabbanga bamugyengamu eriiso, bw'anattanga naye obulamu babuggyewo. Amateeka agafaananako bwe gatyo. Yesu Kristo bwe yajja, kiki yakolera omwonoonyi? Wulira Isaaya essula ya 5:3 tusa ku lw'omukaaga, njagadde ndukusomere. Isaaya 5:3 nya-6. Wulira Bayibuli bwegamba, mazima yeetika obuyinike bwaffe, n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda, n'abonyaabonyezebwa, naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Kati emiggo gya Yesu gye gituwonya. Luli omwonoonyi bwe yazzanga omusango yayinanga ogusasulira, yayinanga okulega ku mpeera n'obulumi obuva mu kibi n'okwonoona awamu n'okugwa. Naye twebaza Yesu, kubanga bwe yajja ku musaalaba n'atwetikkira emisango. Yesu yeetikka emisango gyaffe, emiggo egyali egyaffe gyakubwa ye. Kaakati olwaleero omwonoonyi bw'ayonoona Sabbiiti takyakubwa mayinja, kubanga Yesu yafa agenda ku bigere bya Kristo ng'afuna kusaasirwa. Kaakati leero omumenyi w'amateeka ga Katonda takyasaavinga penalite za kibi, kubanga Yesu yazimusaavingira. Kati amateeka ag'ekisa na kusonyiyibwa. Haleluya! Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, ebika ebina eby'amateeka mbyogeddeko, ebyayimirira n'ebikyaliwo. Kale kibi nnyo okutandika okugeneralizinga amateeka gavaawo, amateeka gavaawo. Byogera tubitegeera, kubanga toyagala musana gwake eri bulamu bwo. Toyinza gamba nti amateeka gavaawo ng'okyasima toyi. Toyinza gamba nti amateeka gavaawo ng'okyakola social distance mu kiseera kya COVID. Toyinza gamba nti amateeka gavaawo nga tokkiririza mu kwebaka na nsolo obaako ekikyamu. Amateeka g'emikolo awamu n'amateeka ag'ebibonerezo ago gavaawo Yesu bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa. Kati ngenze ku muteeko ogwokutaano, morolo, amateeka 10 mu kitabo kya Kuva essula ya 32 bw'osoma olunyiriro lw'16 waliwo ebigambo bye njagala okusomera. Katonda alina omuteeko gw'amateeka gwe yagaba 32:16 agamba bw'ati, n'ebipande
byali mulimu gwa Katonda, n'okuwandiika kwali kuwandiika kwa Katonda okwayolebwa ku bipande. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, amateeka ga Katonda, Katonda yagagaba. Ng'oggyeko amateeka amalala gonna ge yayitanga mu Musa n'awa Abayisirayiri, gano ebipande yabyetemera, gano okuwandiika ye yakweteerako. Waliwo ensonga lwaki Katonda bwe yali ng'awa amateeka 10 yagaba mu kitiibwa eky'enjawulo, ye yennyini n'agoogera, ye yennyini n'agawandiika, ye yennyini n'agawa Isirayiri. Katonda yeekwatiramu mu mateeka 10 kubanga galina enjawulo nnene nnyo n'amateeka amalala gonna. Amalala gonna gandyogera ku nkolagana ey'enjawulo, naye amateeka 10, muganda wange ne mwannyinaze, bino olina okubimanya ebigakwatako. Okugawandiika ku bipande by'amayinja kabonero akakakasa era akalaga tigakubeerawo mirembe gyonna. Si ekyo kyokka, naye mu Zabbuli ey'Ekikumi 19 Banyulo 142 agamba bw'ati, obutuukirivu bwo bwe butuukirivu obw'emirembe gyonna, n'amateeka ago ge mazima. Amateeka mazima. Yensonga lwaki Katonda bwe yali agawandiika teyaganya mwana wa muntu yenna agakwatamu. Amateeka mazima. Era omuntu yenna agataataaganya aba ataataaganya mazima. Yensonga lwaki bangi bagakyawa. Yensonga lwaki bangi tebaagala googerako. Yensonga lwaki bwe tugategeeza nti gakyayimiriddewo bangi batulabanga abatalina bakristaayo. Naye nze njagala nkutegeeze kino, amateeka mazima. Era bw'oba oyagala okukakasa nti tolina mazima gamenye. Bw'oba oyagala okukakasa nti tolina mazima genda ogule ekibanja oleme kusasula. Kakati olyoke otambule mu nsi kubanga walokoka, weebale kulokoka. Naye bw'oba walokoka genda otunde empewo, ensi ejja kukulaga ntoli wa mazima ng'ekuteeka mu kkomera. Totawaana kutabankana n'amateeka. Amateeka gategeere nti ga Katonda ate ga mirembe na mirembe. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, amateeka mazima. Ekyokubiri, ekigambo kyo kyonna mazima, n'emisango gyo gya nsonga gyonna gyonna gibeerera emirembe gyonna. Amateeka ga Katonda mazima, ga nsonga, gabeerera emirembe n'emirembe. The law of God is eternal. Katonda tatekawo kintu kinaavaawo. Katonda ateekawo kintu kya bbanga lyonna. Amateeka ga Katonda ga kiseera kyonna. Tewabangawo kiseera mu kubeerawo kw'omwana w'omuntu nga teyeetaaga amateeka ga Katonda. Teriyo society wansi wa njuba ewalanyisa n'amateeka ga Mukama. Era n'olwaleero ga mirembe na mirembe era tugeetaaga. Si ekyo kyokka, naye Bayibuli yetugamba mu Zabbuli 19 olw'omusanvu, etteeka lya Mukama lyatuukirira, erikomyawo emmeeme, okutegeeza kwa Mukama kunywevu, okuwa abasirusiru amagezi. Etteeka lya Mukama lyatuukirira, likomyawo emmeeme. Etteeka lya Mukama lyatuukirira. The law of God is perfect. Ne Pawulo akyogerako mu kitabo ky'Abaruumi essula ey'omusanvu, bw'osoma olunyiriro lw'14, amateeka agoogerako bw'ati. Wulira by'ayogera. Kubanga tumanyi nga amateeka ge g'omwoyo, owulira ekigambo ekyo, naye nze ndi wa mubiri, natundibwa okufugibwa ekibi. Amateeka ga mwoyo, muganda wange ne mwannyinaze. Olunyiriro lw'12 mu Baruumi essula ey'omusanvu, bwe kityo amateeka matukuvu n'ekiragiro kitukuvu, kituukirivu era kirungi. Amateeka matukuvu, amateeka gatuukirira, amateeka matuukirivu, amateeka malungi. Amateeka tegalina mutawaana kubanga bye biragiro bya Katonda. Amateeka tegalina mutawaana kubanga ly'ekkubo Katonda ly'ayagala tutambuliremu. Amateeka tegalina mutawaana kubanga okugatambuliramu kyekyoleka okwagala kw'omuntu eri Katonda ate n'okwagala kw'omuntu eri muntu munne. Katonda bwe yabalokola n'abajja mu Misiri, abantu be yalina enteekateeka ey'okuzimba eggwanga erimutya era erimussaamu ekitiibwa. Emu ku ngeri ya Katonda okuzimba eggwanga erimutya era erimussaamu ekitiibwa yali yakubawa biragiro bya kutambuliramu. Bino okubitambuliramu kyali kyakubaawula okuva ku basinza ebirala, ate ekiseera kyekimu kyali kyakubawa enkolagana ey'ekimmemmete wakati waabwe. Bayibuli eyogera ebigambo bino kuva essula eya2 olunyiriro olusooka. Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna, n'ayogera nti nze Mukama Katonda wo
eyakujja mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Katonda ng'agenda okugaba amateeka eri Abayisirayiri, kino kye yasinga okuteekako essira. Nga bwe mmaze okubajja mu nnyumba ey'obuddu, nze Katonda wammwe, kati kambaye bye mulina okutambuliramu. Amateeka ga Katonda tegaweebwa abo abatamumanyi. Amateeka ga Katonda gaweebwa abo abamumanyi. Bw'amala obbanunula n'alyoka abawo ebyokukola. Yesu bw'amala okukulokola n'akununula okuva mu kibi, n'alyoka akulaga ekkubo ly'ogwanidde okutambuliramu. Yesu teyatulokola tweyise nga balubaale. Yesu teyatulokola tweyise nga masetaani. Kibi nnyo okubanga owuliriza ebigambo bino ng'okkiriza nti amateeka ga Katonda tegakyaliwo, tetusaana gatambuliramu ng'ate oli mukristaayo. Kiyinza kitya omuntu okubeera omukristaayo naye nga tateekwa kukola Katonda by'ayagala? Ebintu ebibiri bitomeregana. Ne bw'obeera ne theology atya, ne bw'obeera n'ennyiriri mutwalo, ne bw'obeera n'ebinnyonnyola bitya, tosobola kubeera mulokole ate n'ogaana okukola Katonda ky'ayagala. Tewaliwo nkolagana yonna wakati wa bulokole na bujeemu. Ekyo ne bw'osoma Bayibuli n'osuula enjuba, ne bw'osoma ennyiriri 50, tewaliwo nkolagana wakati wa kulokola na kujeemera Katonda. Ebyo byombi tebikwatagana. Kyenva nkukoowoola ove mu kumala ebiseera mu kukkiriza ekitali kituufu, okomewo mu kutegeera amazima gano ti Katonda bw'atujja mu nsi y'e Misiri atukwasa ebyokutambuliramu. Naffe bwe yatulokola n'atununula n'atuzza bujja, yatuwa ebyokutambuliramu. Amateeka tegaatuweebwa kutulokola, amateeka gatuweebwa kubanga twalokolebwa. Haleluya! Ati muganda wange ne mwannyinaze, Mukama kyava yabawa amateeka 10. Amateeka 10 ge yabawa gasangibwa mu Kuva essula ya 20. Amateeka ago agasooka 4 gannyonnyola enkolagana y'omuntu ne Katonda. Etteeka erisooka, tobanga na bakatonda balala wendi. Etteeka eryokubiri, teweekoleranga kifaananyi kyole, tokisinza, togivunnamira. Etteeka eryokusatu, tolayiriranga bwerere mu linnya lya Mukama Katonda wo. Etteeka eryokuna, jjukiranga olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Ennaku 6 kola emirimu gyo, olw'omusanvu lutukuvu eri Mukama Katonda wo. Ago amateeka n'agasooka galaga enkolagana y'omuntu ne Katonda, era oyo yenna agatambuliramu aba ayolesezza okwagala kw'alina eri Katonda, kubanga baabaagala Katonda era be bassaamu ekitiibwa amateeka ge. Abaagala Katonda be bassaamu ekitiibwa amateeka ge. Abataagala Katonda tebassaamu kitiibwa amateeka ge. Yesu nga lwaki amateeka gazimbibwa mu kigambo kwagala? Yesu yagamba amateeka 2, yagalanga Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna, n'obulamu bwo bwonna. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza butamugattako bakatonda balala. Kitegeeza butamusinza ng'omulabira mu bifaananyi. Otalayira bwereere mu linnya lye. Kitegeeza kumusinza ku lunaku lwa Ssabbiiti ng'olussaamu ekitiibwa. Kati bwe kibanga ebyo ebina, okwagala Katonda si kwe kitegeeza, olwo kutegeeza ki? Tusobola okwagala Katonda ng'ate tulina balubaale ne tugamba nti twagala Mukama n'obulamu bwaffe bwonna. Tusobola okwagala Katonda ng'ate tuvunnamira ebibumbe, bwe simanyi eby'abatukuvu, simanyi ebyani, ono yakola ebirungi, ono yakola ebyamagero egindi. Tusobola okugamba nti twagala Katonda ng'erinnya lye tulayira bwereere. Tusobola okwagala Katonda tukakasa okwagala kwe nga Ssabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu tetugissaamu kitiibwa. Manyi nti bwe njogera ku Ssabbiiti ebintu byonooneka. Lwaki byonooneka? Kubanga mmanyi nti Setaani tajaagalira ddala. Amateeka agasigadde gonna ge njogeddeko 3 talina buzibu. Obusamize Setaani aga nti kale obwo si bulungi. Okulayira obwerere, ebyo nabyo tetulina bikola. Okusinza ebifaananyi, ebyo nabyo tetulina bikola. Ate okukuma Ssabbiiti eyo yavaawo, awo tugwire eddalu. Mu bubaka bw'olunaku olwaleero omusana guli mu tteeka. Amateeka ga Katonda 10 agatuwadde, agawandiise ku bipande by'amayinja 2 ng'ayagala ganywezebwe emirembe n'emirembe. Bw'amaliriza n'alyoka awo amateeka 6 agasigaddeyo. Kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa lya 5, tottanga lya 6, toyendanga lya 7, tobbanga lya 8, towaayirizanga lya 9,
teweegombanga nnyumba ya munno, teweegombanga mukazi wa munno, newankubadde omuddu we, newankubadde omuzaana we, newankubadde ente ye, endogoyi ye, newankubadde buli kintu ekya muntu munno. Etteeka erisembeera 10 ndisomye lyonna, kubanga waliwo abo abeesuulamu akambayaaya, amagezi ne gababula, ne bagenda mu mateeka ga Katonda ne bajjamu etteeka limu. Etteeka eryokubiri erigamba tokolanga kifaananyi, tokisinza, tokivunnamira, ne balijjamu ne gasigala 9. Ne bamanya nti abantu bajja tugwamu, ne balyoka bagenda mu tteeka ery'ekkumi ne bakutulamu 2. Teweegombanga mukazi wa munno, teweegombanga kintu kya munno, gonna nga amateeka ga njawulo naye nga tteeka limu teweegombanga. Njagadde kino kyogereko oleme kutambulira mu kizikiza. Omusana gwase mu pulogulaamu eno, omusana gwase mu mateeka, waliwo abaagakyusa ne baddira amateeka Katonda ge yawandiika n'engalo ye ne basangulamu, bo ne bagalivayizinga nga bwe baayagala, ensi egagoberere naye nga si ga mazima. Ukowoola leero osenguka obulimba otambulire mu mateeka ga Katonda nga bwe yagawandiika n'engalo ye. Bambaga nti amateeka gakoma mu ndagaano nkadde, ebyayogerako byankadde. Ffe Yesu waffe bwe yajja ebyamateeka n'abijjawo. Omanyi waliwo Yesu atayagala bawulize, waliyo Yesu atayagala bakola bituufu, waliyo Yesu ng'omuntu bw'amukkiriza ate afuuka kitagasa. Naye oyo nsaba omusenguke, kubanga Yesu atakubiriza kukuuma mateeka takugasa. Yesu yayogera ki ku mateeka? Matayo 5:17. Temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi, sajja kudibyabula okutuukiriza, kubanga mbaga amazima nti eggulu n'ensi okutuusa ebiriggwaawo, ennukuta emu newankubadde akutonyezaako mu mateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna lwe birimala okutuukirira. Yesu teyajja kudibya mateeka, mwana wattu yajja kutuukiriza bigalimu. Amateeka ne bannabbi byonna bigasse wamu. Yesu agamba nti amateeka gonna ne bannabbi sajja kubidibya, mwana wattu najja kubituukiriza. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, ebyo ebyogerwa mu mateeka mu kubeerawo kwa Yesu yennyini yabituukiriza. Takoma bukomi kubituukiriza mu bulamu bwe na kufa na kuzuukira, naye era abituukiriza ne muggwe bwakulamu. Ekigambo nti I came to fulfill kitegeeza kino: in life, death and resurrection of Jesus Christ, he was fulfilling the ceremonial laws, and in his occupation in our lives he fulfills the moral law. Yesu yatuukiriza amateeka, ebyo byonna amateeka bye gaayogerako Yesu yabituukiriza. Ate bwe yabituukiriza abituukiriza ne muggwe. Teyajja kudibya amateeka. Tomwesibaako, tolimbisa Yesu. Kyava agambye nti eggulu n'ensi bijja kuggwaawo, naye newankubadde ennyukuta mu mateeka terivaamu. Eggulu n'ensi bikyaliwo ye, tukyabirabako ye, n'amateeka gakyaliwo. Yesu bw'atyo bw'agambye. Kyava amaliriza bw'ati, ate kino kikulu okimanye: kale buli anaadibyanga erimu ku mateeka ago newankubadde erisinga obutono n'ayigiriza abantu bw'atyo, obwakabaka bwa Katonda aliyitibwa mutono. Buli anaagakwatanga n'agayigirizanga aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'eggulu. Buli agakwata n'agayigiriza mu bwakabaka obw'omu ggulu, oyo muwanguzi. Buli agagaana newankubadde erisinga obutono. Omanyi waliwo etteeka mu mateeka 10 abantu ne balabanga ettono lye lya Sabbiiti. Amateeka gaavaawo ye, bwe gaba gaavaawo kitegeeza tegakyakukwatako. Obba nedda, otta nedda, owaayiriza nedda, weegomba nedda, kitaawo ne nnyoko banyooma nedda, osinza ebifaananyi nedda, okuuma Sabbiiti ayo yavaawo. Kati eryo ttono. Bangi baliraba nga teririna mugaso era ne balijjamu. Bayibuli egambye anaadibya newankubadde ttono teri ggulu. Omusana gwase mu nsi, nze kuggula maaso otegeere nti omusana gwase mu nsi. Amateeka ga Katonda okugalinnyirira newankubadde era olowooza nti by'Abayudaaya, Sabbiiti y'Abayudaaya. Bwe kiba nga Sabbiiti y'Abayudaaya, n'obutabba bw'Abayudaaya, n'okusinza ebifaananyi kw'Abayudaaya. Sabbiiti wabanga y'Abayudaaya nga y'ensonga lwaki togikuuma, olwo n'okubba bba, kubanga Abayudaaya be batalina kubba. Naye bwe yebanga okubba naawe tolina, nga n'okusamira naawe tolina, ne Sabbiiti naawe oteekwa ogikuuma. Tobuzaabuzibwanga. Kkiriza omusana gukwakire mu pulogulaamu eno, obulokozi bujje gy'oli, kubanga essuubi likusemberedde. Yesu yennyini
mu kitabo kya Yokaana essula ye15 olunyiriro lwe10 Yesu yennyini yayogera bw'ati. Yokaana 15 olw'e10 Yesu yagamba bw'ati, agamba, bwe mukwata ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange. Bwe mukwata ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange, era nga nze bwe nakwata ebiragiro bya Kitange nembeera mu kwagala kwe. Ne Yesu yennyini tumusomako nga yakuuma amateeka ga Katonda. Kakati Yesu aba yakuuma amateeka ga Katonda, gwani atagakuuma? Bw'aba teyagakuuma, buli leo limu lye yamenya. Naawe bamuwaayiriza teyamenya Sabbiiti. Yesu yali tamenya Sabbiiti, yali ayigiriza Abayudaaya ngeri gye bayinza gikuumamu bulungi. Kyava bagamba nti kirungi okukola obulungi ku Sabbiiti. Yesu teyamenya tteeka lyonna. Kyava agamba nti nammwe abangoberera 14:15 Yokaana, obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, oyo yenna ayagala Yesu kimugwanidde okukwata ebiragiro bye, kimugwanidde okubitambuliramu. Bantu bangi boogera twagala Katonda, twagala Katonda, twagala Katonda. Oyo Yesu gw'oyimbako, gw'oleekaana, Yesu 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 Yesu, njagala Katonda era Yesu yankulembera. Bw'obanga oyagala Katonda kwata ebiragiro bye. Yensonga lwaki Yesu yayogera kaati mu Matayo 7 olunyiriri olwabirimu, buli muntu aŋŋamba nti Mukama wange, Mukama wange, si yaliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola Kitange ali mu ggulu by'ayagala. Bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti Mukama waffe, Mukama waffe, tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimooni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. Ne ndyoka mbaatulira, sibamanyangako mmwe, muve wendi abaajeema. Obujeemu kwe kumenya amateeka ga Katonda. Bangi abagenda okuyimirira ku lunaku luli, Yesu nkumanyi, Yesu nakuyimbiranga, Yesu wampa visa, nabuuliranga nnyo Yesu, nakolanga ebyamagero mu linnya lyo ssebo, twasabiranga abalwadde ne bawona, abalema ne batambula, twayogeranga obunnabbi mu linnya lyo. Baprofeti bangi, simanya profeti, simanya apooso, simanya ani, naye nga bayigiriza abantu ti amateeka gavaawo g'Abayudaaya, ffe tuli mu kisa. Bangi abagenda okugobebwa mu maaso g'eggulu newankubadde nga baakola byonna naye baajeemera amateeka. Bw'obeera ng'oliyo ng'owulira ebigambo bino nga naawe otwaliddwa obulimba obwo nti oli mu kisa, teweetaaga kutambulira mu mateeka. Yesu agenda kukugoba mu maaso ge. Sikumanyangako vva wendi, kubanga wali mujeemu. Bw'oba oyagala Yesu, ebyawandiikibwa bikuyita okwate ebiragiro bye. Okukkiriza kwennyini kwe tubeera nakwo mu Yesu Kristo tekujjaawo kukuuma mateeka. Baluumi essula 3 onyolwa 31 agamba bw'ati, kale amateeka tugajjawo olw'okukkiriza kitalo? Nedda, tunyweza manyweze. Bw'obeera eyo ng'olina okukkiriza kungi mu Yesu, olina kunyweza amateeka. Okukkiriza gye kukoma okweyongera n'okukola Katonda ebyayagala gye kukoma okweyongera. Gy'okoma okukkiriza Yesu n'obuwulize gyali gye bukoma okweyongera. So simbu gy'okoma okukkiriza Yesu ate gy'okoma okusuula amateeka. That is the opposite of the verse. Gy'okoma okuba mu kisa, gy'okoma okuba mu kwagala, gy'okoma okugondera Katonda by'ayagala. Muganda wange ne mwannyinaze, amateeka tetugajjawo lwa kukkiriza. Gye tukoma okukkiriza Yesu, gye tukoma okugassaamu ekitiibwa. Pawulo kyava amala eggobe mu kibya. Baluumi 6 olusooka n'olwokubiri. Kale tunaayogera tutya? Tunyiikirenga okukola ekibi, ekisa kyeyongerenga kitalo. Abaafa ku kibi tunaabeera tutya abalamu mu kyo nate? Twogere tutya? Tugende mu maaso nga tumenya amateeka ga Katonda, olwo twongere okuba mu kisa? Tugende mu maaso nga tumenya Sabbiiti, tuli mu kisa? Tubba, tuli mu kisa? Tutta, tuli mu kisa? Pawulo agamba kitalo. Kyekugamba kye kino, togenda mu maaso na kumenya amateeka ga Katonda bukubanga oli mu kisa. Ebyawandiikibwa bigambye kitalo. Bw'okkiriza Yesu ofa ku kibi n'otandika okutambulira mu biragiro bye, ate onaabeera otya omujeemu? Obeera otya mu kisa ng'ate owagira okujeemera Katonda? Ekisa kya Katonda Yesu kye yatukwatirwa, bwe tukiyingiramu kitukolera bino. Wulira Bayibuli bw'egamba, Tito essula ey'okubiri
olunyiriri olw'11 kubanga ekisa kya Katonda kirabise nga kireetera abantu bonna obulokozi, kitubuulirira okugaana obutatya Katonda n'okwegomba kw'omu nsi, tuleke tubeerenga abalamu mu mirembe egyakaakano mu kwegendereza n'obutuukirivu n'okutya Katonda. Ekisa kya Katonda kirabise, omusana gwase eri ensi, ekisa ekirokola kizze. Ekisa kya Katonda ekirokola bwe kimala okulabika eri ensi, ebyawandiikibwa bigambye kituwa obulokozi, that is one. Bwe kimala tuwa obulokozi ne kitubuulirira, ne tulekeraawo okujeemera Katonda, ne tutambulira mu mpisa ezimuweesa ekitiibwa. Gwe wafuna kisa ki? Bwe kibaita cheap grace. Cheap grace kyekisa, naye nga bw'omala okifuna tekikubuulira kutya Katonda, kikuleka mu bibyo. Ekisa kya Katonda ekirokola, ekyalabika okulokola ensi, kitubuulirira kussaamu ekitiibwa amateeka awamu n'ebiragiro bye. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, ekisa ekyo kye kimu ekitubuulirira, ekyo kitugwanidde ffe ng'abakkiriza okukissaamu ekitiibwa. Kya bulabe nnyo okubanga okkiriza Katonda, muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, naye ng'oli bw'otyo ng'ojeemera amateeka ge. Mukama akuyita otambulire mu biragiro bye. Teriyo kisa kikuyigiriza kuba mujeemu. Bw'obeera ng'ovuga bubi ku kkubo, nze nvuga emmotoka, omusirikale n'akkuba omukono n'agamba tosibye musipi, n'omwegayirira n'akukwatirwa ekisa, ate ng'oddamu ovuga nga togusibye, ekyo kisa. Bw'okwatirwa ekisa ng'otereeza. Katonda yatukwatirwa ekisa tuve mu bujeemu, ate kaakati tumaze okulokolebwa ate tubuddiŋŋanemu. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, Yokaana kyava ayogera ebigambo bino. Yokaana ekisooka essuula 2 olunyiriri lw'okusatu era kino mpaka ku lw'omukaaga. Era ku kino kwe tutegeerera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Ayogera nti mutegedde n'atokwata biragiro bye alimba, n'amazima tegali mu ye. Ayogera nti mutegedde n'atokwata biragiro bye mulimba. Tosobola kwogera nti ndi ne Yesu, nakkiriza Yesu, ndi ne Yesu, n'ogwana okukwata ebiragiro bye. Ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye nga mulimba. Nina essaala mu bulamu bwange, muganda wange ne mwannyinaze, eri obulamu bwo. Bebulaniya essula ey'obunaana olunyiriri olw'10 lugamba, kubanga eno y'endagaano gye ndiragana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe, n'emitima gyabwe mwe ndigawandiika. N'abeeranga Katonda gye bali, nabo banaabeeranga bantu gye ndi. Mukama ayagala okukola endagaano empya naawe. Waliwo abagamba mu ndagaano empya temuli mateeka. Mu ndagaano empya, new covenant eya Katonda, amateeka gava ku bipande ne gawandiikibwa ku mutima gwo. Nayeessaala olwaleero nga ngenda okusaba okkirize amateeka ga Katonda gawandiikibwe ku bulamu bwo, mu mutima gwo ne mu birowoozo byo. Ekyo Mukama kyakugamba, ekyo Mukama kyakutegeeza, ekyo Mukama kyakuyita okukola. Amateeka gano gawandiikibwe mu bulamu bwo. Bwe ganaawandiikibwa mu bulamu bwo, onaabeera omukristaayo anaawangula. Obanga munjagala, mukwate ebiragiro byange. Ekisa kya Katonda ekyatulokola, kyetukuuma amateeka tulokolebwe. Tutambulira mu mateeka kubanga twalokolebwa. Amateeka si ge gatulokola, era sigayigirizaako mugakuume mulokoke. Ngayigirizaako kubanga buli yalokoka alina okugatambuliramu. Bw'olokolebwa okola Katonda by'ayagala. Ekabonero akalaga nti wamutegeera, wamumanya, wamukkiriza, era oli mu lugendo lugenda mu ggulu. Haleluya! Nsaba Mukama akuwa omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga obadde wamu naffe. Tuyigirize obuwulize ng'Abakristaayo. Amateeka ago n'ebiragiro binyweezebwe mu ffe. Omusana